Program gy'olaba Omuntu wabantu bannange. Tunyumirwa nze nno nnyumirwa ate enjiga. Manyi naawe olaba ate oyiga. Omuzadde mmanyi olina ky'ojjamu ate naawe omwana olina ky'ojjamu. Omanyi gino badde onyumya waliwo omwana omu gwe nalaba ewaffe ku kyalo. Lumu yabuuza maama we ekintu naye maama ne kimuluma obulamu bwe bwonna. Bwe ngenze enkula ne ngamba oba ebintu ebimu ate tulina obbisirikirako ng'abaana oba simanyi. Maama we yali yabazaala mu baami ab'enjawulo. Yes. Lumu n'amubuuza naye maama abasajja abagagga tebaaliyo lwaki watusaala mu baavu? Ne mukazi kyokka wagenda otumansa. It was too much. Maama ono n'anyiiga bambi n'anyiiga bambi n'anyiiga kinene. Naye kati bw'obadde onyumya emboozi ndabira ddala oluusi judgment ze tukola ku bintu naye nga tosoose na kutegeera. Why did it happen? How did it happen? When did it happen? Bwe nali nkula nali nkyegamba asala kuzaala mu basajja banjawulo. Nali njagala kuzaala musajja omu. Era nali njagalanga nnyo nga ngamba njagala zaala abaana bana. 2 bawala 2 balenzi. Nenzala 2 bawala. Naye ate bwe ngenze neyongera okukula nenkiraba nti omuntu asobola okuzaala wanjawulo singa kwagala. Tekuba kwagala kwe kubanga oyinza okuba mu relationship n'ozaalayo omwana ne mufuna obutakkaanya. Obutakkaanya bubeerawo. Kyobula nze ntunulya abakyalo oluusi ng'omusajja amukyaye n'alemera ku musajja. N'akaaba n'alumba. Kati senga badde yafa. Leave him. When this door close, waliwo olala oluggula. Omanyi nti Mukama amukuggyeko olw'ensonga ate ofuna omulala asinga ono. Mukama amukuggyeko ofuna omulala akubita okusinga ono. Mwobadde bose timuli compatible nga Mukama akiraba naga ono asaana mulala nawe osaana mulala. Let it go. Let it go. Nze oyinza okusanga ne ex wange nga tuli ba Luganda. Nga tunyumya nga ne baba ine ekizibu kisootinga. There was a relationship yaggwawo but musobola okusigaza tusigaza omukwano naye omuntu n'akyawo omuntu ne bampalana ne basika mugwa ne no. Era nze omwami wange gwe nnina kati namugamba nti waliwo ekintu ky'olina okwesonyiwa. Nyinza okuba nga ndi awantu nga wembeera waliwo omuntu gwe nali njagala naye ekyo kiba kyaggwa ate sigenda kubeera nti nsinja kusenguka ngende mu nsi endala. Ng'omanyi ki Mukama kyabategekera mu bulamu bwammwe mmwe n'omwami oyo gwe walekawo. So nze ku lwange ex okujjako ng'ate yandeeseeko obulabe obanga tawadde kitiibwa kye tulinze naye naye tukyawaganye tukikkiriziganyizzaako. What's wrong with that? Oyinza okuba n'ekizibu n'onkubira jini n'ekizibu nnyamba bwe kiti ne bwe kiti oba naye nga n'ekizibu n'ekubira nina n'ekizibu nnyamba bw'oti because I know you, you know me. It's not an enemy. Nze wento wendi. Anyway, ojeeyo abaana saloni Mukama akuwadde omukisa ne restaurant. Mubadde mu kisenyi. Obulamu bukyuka butya ate tugenda okuwulira nnyonyi ate biki. Ebyo bijingiramu kayimbira. Kyenkugamba nti kayimbira erina step nene on my life. Nze bwe ntandika obulamu bwange ngamba ebibuuzo bye nalina 2. Sirowoozangako kulinnya nnyonyi. Walowooza kukolerera abaana wano. Sirowooza nko nti ndirinnya ennyonyi. Tuli mu kayimbira tuzannya omuzannyo baguyita kiri atabaala gubuuminze bagusabye erukke. Ndi one of the cast kwendi ne passport sigirina. Passport njifuna through kayimbira. Nengenda ku passport office nengisayininga. Visa tuzifunye andi genda Bulaaya. Abaana tubalekawa tubalekeddaani. Abaana jukira omwe ali eri. Kati tulina bana 2. Omukulu oli omukulu ali wano embeera n'omuto ndi naye.
basoma bali mu bisulo. Olwo n'obulamu bukyuse bayingira bisulo. Bayingira bisulo. Abantu bakyusizza olutambi abaali bakuyita kajiini kannakacwa. Kati bagamba sigejjangako songera sente zigezza. Sente zigezza ogenda okulaba baali bakuyita jiini nakacwa kati bakuyita mami. Maama. Madamu. Ngende e Bulaaya kuzannya. Ne by then bakayimbira balina amabanja mangi. Twali tuzannye almost a year nga tetusasulwa. Nga tuna buli tufunye transport nga bwe bafuna basasula mabanja gesamanya gye gava. And ne batugamba nti tugenda batwala e Bulaaya mwekolere. Ne batutwala a group of 16 people. Nti ze bakufuuwa ze zibeera ezizo. Nedda tunamala okuzannya buli muntu afuna omulimu yeekolere. That is what they told us direct. Mu bufunze ng'ekibiina kiringa ekiggalawo. Baalaba nga tebalina kibayinza kusasula baana abo. Tugende mwekolere. Naye nze abaana bange baali Kampala. Bwe ntuukayo eri waliyo sisita wange. Ne mugamba kakati omuntu wabazze wano. Yali yagenda dda. Omuto oli anzirako ye yali yagenda. Mugamba omuntu atuuka wano olwo okuddayo akola otya. Tiabo obeerawo. Nosebanga witeba overstay. Ogoba mpapula. Bwogoba empapula. Ziyinza okumala n'emyaka 8 babadde wana bali mu myaka 10. Ne mwanga saba ku baana. Basiddayo kulaba. Omwana yabanga manti ali ku kitanda. Ngasaba kufuluma. Ne mwanga sikisobola. Era nze nakolako emyezi 4 egitali ya overstay n'enfuluma n'enzira. Olwo ng'okola ki? Bino byo ofunayo abantu ne bagaja ngonda yere wano omwana ajja nkolewe buti nofuna bwokola. Nenfuna obusende bwe nafuna nenkoma. Eno waleko tese kali kawala kakali kakulerera abaana nti wava mu kisulo. Ayawukana dda. Abaana waliyo balekedde mu. Olwebbanga nga litambudde. Kubanga ebbanga liwerera ddala emyaka giwera. Abaana waliyo baleseemu ani? Abaana nali nina abalabirira omuntu omulala abalabirira. Ngera atijjukira bali mu bisulo. Bwe badda awaka balina abalabirira. Otuuka eyo okolako emyezi 4. Mbeera emyezi 4 nkomawo. Leera wano kati wali obeera kwa sisitawo. Oba kujjanga ku makya n'ogenda n'okola. Sista wange yali outside London ngali Birmingham. Kati eno mu London wali omukyala amuyita Amina. Yali faani wange nnyo nga yaganye omukyala neighbor. We nalindi yangiyiza ebyokukola nga sista wange mpuliza muwulize nengendayo nenkyalayo okukola naye nga mbeera mu London. Nga kasente ko ogenda n'okakola ng'okatereka wano. Ogenda n'okakola n'okatereka. Watambula ng'otya because temwalina work permit temwalina ki? Bw'otuuka eri obulamu obuyiiya. Bw'otuuka eri ate bino ebintu obiraba ebyokutambula w'otuukidde we wakuziika oba wakubbulula. Omuntu atambudde ogenda e Bulaaya bw'otuukira mu bantu nga manyi abantu balimu ebika bingi. Kati oyinza okusanga omuntu nga nze Nakacwa nga obulamu bwange nina dreams nnyingi ez'okutuukiriza. Nga bwe gamba nga nina omukugu gw'abaana gundi ku mutwe ndowooza baana. Kakati nga nina dreams ez'okutuukiriza. Naye n'osanga omuntu ng'oluusi gy'ogenze ye yakiggala. Bwe yava e Kampala, siiridda Kampala natamwa, ndi Bulaaya negulya motoka nnungi ngivuga, sina kye ndowooza kuzza Kampala, bw'otuukira awo oba owedde. Kati gwe Amina yo watuukira nga naye akola za Kampala. Ekirungi nalina ne sister wange yalina dream nti tulina okuba bwe tuti. N'owulira abantu tobawulira nga bagamba nti gundi bukyagenda tetumulaba ng'otadda. Mutabani wa gundi oyo taddanga na kuno. Kubanga mu butuufu waliwo nze lwe nafulumako nga ngamba haka oba nkole. Naye we natunulatunulamu ne ndaba engeri gye bakolamu. Naye bisobola. Si byangu. Kukolera ddala. Yes. Obudde bwa kasige lipstick. Hakuna. Bw'oba okagala kasige lipstick tolina ky'okomezaawo Kampala. Katuumulemu.